Tugendako ku House of Prime Ministries International ekulembera omusumba Aloysius Bujjingo ng'enteekateeka za kisibo zikyagenda maaso nga bugolona te asabye abakkiriza mu mbeera ya COVID-19 ebadde ekyagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naddala ey'omuggalo abantu babeeko ebintu eby'enkizo bye bagiyigiramu naddala mu kusomozebwa okubadde kugenda maaso anti Sajjabbi teribulako kalungi kaalyo. Omusumba owa House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo ategezezza abakkiriza nti mu kiseera kino kye tulimu kirimu ebyokuyiga bingi n'okwebaliza Katonda naddala abakyali abalamu. Kensubira nti buli munnayuganda waali ayize era afuuse flexible. Buli munnayuganda waali asaana okuba nga alina kyayize era ng'afuuse flexible. Yeah. Abakyala abali bakola enviri okumu zibadde ne break. Ewaka abadde babeera pate ez'okumu zibadde ne break. Abaalinanga ssente ez'okudiibuuda zibadde ne break. There is something that we must learn. Abyogeredde mu kusaba ku Canaan Land mu kisiibo eky'ennaku 14 n'ategeeza nti kyewuunyisa nti Canaan Land eyajjulanga n'ebooga kati tekuli muntu wadde. Canaan onajjula n'abooga eyo wansi yonna eyo omuntu ng'ali mu musana naye ng'ayaayaanira Katonda, ng'ali mu nkuba naye ng'ayaayaanira Katonda. Obanga nkitwala for granted Katonda ndaga nti ojja kusigala ng'oweereza nga ku Canaan tekutuddeeko muntu n'oku. Will you or not? Kana akaseera kalungi eri abakyali abalamu. Everything is a lesson. Omusumba Bujjingo agambye nti waliwo ebintu bingi ebipya sako n'embeera bannayuganda gye baali tebamanyi wabula si kirungi okugitunuulira obutunuulizi ne batabaako kye bagiyigirako. Munnabudde Bujjingo ayongeddeko nti wadde embeera eno buli munnayuganda agyevuma naye bingi byegenda okukyusa naddala mu mbeera z'abantu ssaako ne neeyisa yaabwe. Kitegeeza nti abakyala tebagenda kuddamu kunoba lwangoye. Kitegeeza nti abakyala tebagenda kuddamu kufiirwa amaka nga bakyankalanye kubanga birthday party tezikuziddwa. Kitegeeza nti abantu tebagenda kuddamu kutabuka lwa mmere kubanga basobodde okubeerawo mu kamera akatono mu kubaawo n'obutabaawo. Kati kiba kirabo kya Katonda okuyita mu mbeera n'ekuyigiriza n'omanya nti somebody else takes care. Ayongeddeko nti embeera eno eyigiriza abantu okuba abeetoowaze n'abasaba obwetoowaze obwo babukuume n'okwongera okukola emikwano. Okwetoowaza kye kino ky'obadde olaba nti omuntu ava mu bitiibwa byonna n'atambuza bigere ate nga ne ku bigere bamubuuza olaga wa. So nga tosobola bagamba nti nnyina emmoloka yange ey'ebbeeyi ngiresseeyo baagigaana okutambula. Okwetoowaza n'olekerera ebisava by'obadde olya n'olya by'obadde tolya bulijjo. Okwetoowaza n'olekerera amalala n'essukuuti yonna by'obadde olina n'okkakkana n'oyogerako ne neiba n'oyogerako n'omuntu wa bulijjo gw'oyitako nga tamanyire bw'ofaanana. Oyitawo ng'oli mu mmotoka nga nayo ya tinti. Kaakati embeera n'ekuhambolinga. Omusumba Bujjingo yeebazizza abakkiriza abaamusabira mu kiseera we yalinga mugonvu ne yeebaza ab'amaka g'obwa pulezidenti ak'enjawulo n'asiima mukyala we Susan Makula olw'okuyimirira awamu naye. Ate ye Susan Makula mwebazaamu ak'ensuso. Abasawo baali bantwala. Baali bantwala ng'emmoloka epaakinze awa ambulance. State House eweereza emmotoka. Dokita wa pulezidenti antwala. Susan n'agamba ono talina gy'alaga. Nange ne ŋŋumira okwo. Abalala baga nti bamutwale. Era bangi abaafuluma batyo badda. Ne Mukama yamponya olw'essaala zammwe. Saagendako ku oxygeni. Nabeera candidate wa oxygen. Ne mpita nawo ne simugendako. Yeebazibwe! Katonda atwagala era awulira essaala. Bino byonna
bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani mu kusaba okwamalya g'ekyemisana nga olwaleero ekisiibo eky'ennaku 14 kiyingidde olunaku olwokusatu. Byatumwebaza Godfrey, Soroti TV, Omunyo.